Danger. You know me, sit at danger. Hey. You know. Sit at danger. Tano wetwalabira nti bannange ebyafaayo bikoleddwa kakati nze nenkola ekintu kimu nenzija n'abantu bange abagenda okubanga bakubira tooki ku biki ebibadde Asani nduga yadduka n'akagundi n'akatima kalimpa balwanye n'okulwana ku stage bingi ebikoze amawulire mu weekend bingi nnyo naye nga nyongera okubuuzaako nyongera okukwaniriza mukwano gwange nze Judith Kawesi Namulema Bukedde TV2 kwe tuli program Kasala becha atenge bana byofuzi bonna ne wali mukusooka bebe kuli tugamba omukolo guno temufula gwaki gwa byabufuzi ebigweredde nga gwa byabufuzi omanyi tosa byawula ankato omuyimbi ankato munakatemba ankato munnamawulire ankato munnabyabufuzi ate ekyokubiri n'abayimbi bennyini sina bayimbi bokaboka abali mu art industry already bayinza debyofuzi muki mu art kakizibu kya kubyawula era John Saga wabadde awagondiye ng'ayogera eri omugenzi alaze obulumi bw'ayina ku bannabyabufuzi n'abigoba yeegase ku bebe bave mu art industry. Truth be told, already jebaddukira mu byabufuzi. That is the problem we have. Truth be told, bannabyabufuzi nga bali mu art tasobola kutereera because abalwanisa bennyini beebo kasita mwatandika okuddamu okwagala ebifo byabwe art tasobola kutereera. Essaawa zino embeera enene kasita owulira nti gundi beekolamu omulimu baba bagenda wa Martini bagenda wajeno Martin kitufu kiri nti oli alina obuyinza gye balina okugenda naye mubajjeemu ebyobufuzi bajje wajeno bajje ewa His Excellency nga bazze nga ba artist naye ababaawulamu babateekamu babagamba nti wemuma mujje wa muzeeyi temujja na kabaka wa people power ate kati n'ekirala sokoleke n'ekirala ffenna tugamba byambu bonna buli agendayo atya gwe omuyimbi aliyo oba omuntu aliyo nga bagambe mu federating mukole ki sooka otuukeyo we bakugamba nti londa gundi oba londa gundi vaayo but of course this time around abayimbi beetaaga okufuna ebyabwe kale waakirimwe bamusiba mataayi mubasinyeeko bwe muti mugambe nti kale atobawaddeko at least 40% omuyimbi yeeyagale Martin, can you imagine nti oyo mwana wa bitusi yamenyekako ekigere naye olwokuba baali bakutte show ng'alina okujja naye wano Judy yaleeta ono mukazi ono yani Celine Dion nga kolinze off tour wano tekisoboka Chameleon ku show ye twatuka ku show ye ogenze wala lusuku lwa seminti alimpa yennyini okugulu kwabadde eri ayina okuyimba afune ekyokulya so kakati singa abane copywriting amanyi nti anja kufuna ya 3 oba anja kufuna ya 10 at the end of the month nga lwaki tagama nti sente zammwe zizonzi baddizi lwatayimbye tafuna ekyoze kiriwo ekiti nti oli ajja n'agamba temuyingiza byabufuzi mu industry ne baba bagenda yonna gye bagenda batandika okweyawulamu awe waba obuzibu bwange wa DP ono wa FDC awe wali obuzibu bwange ne weebuuza lwaki mulowooza bijja kuvaawo ng'olwadde mubenyini mwesongamu awe bayirewe wali obuzibu bwange basooka ne balaga tuli ba art industry watuka okwagala okugenda gye bagenda batandika okuleetamu ebibiina kyono gundi aveemu ono wagundi ono aveemu so olwadde benyini bebakyonoona before actually bali erisi bebatabula balina perception balina endowooza nti otuuka eri tulina kugenda nga tuli weetuti naye bwe gendayo nga owa art kale akugobe nti saagala wa art njagala wa NRM oba saagala wa art njagala wa NUR ate ne kana kabadde kajjamu njagala kutereeza art industry bweno ne balowooza tutereeza art industry tulina okulaga ne kana kabadde kajjamu nti oba okyayagala amaanyi ogamba nze ndi kwa kkooti y'abantu tolina kubeera wa nako kajjamu naye nga bannadipi balaba engeri gye bakungubagiddemu munadipi kakongoliro abadde kakongoliro babadde munadipi solida kakongoliro era solida manyi solida yali gundiye badde nga ngombo ebasiroganiye bagikozesa nnyo but I like the way ba artist gye baonalinzemu Honorable Kato because kakati ebyaddala biwedde emisano okuva kumpi ku ssaawa 5 mpaka ku 12 bode efulumye
efulumye endozi ebweru wali mu gundi mu gardens endonga ekwajja nga bwe yagamba laga kulaga enwetigani agenda kubamu kenza agenda kubamu atakoze lihaso ku live togeza nogezako okujja kale onako regulo principal yasobodde okubako olubu lw'ekigere eri mu maka g'omugenzi Katolubwama emutundwe era yayogedde n'awaayo bubaka bwe n'abayimbi abalala ab'enjawulo babaddewo naye tukkirize principal yetagamu amaanyi principal yetagamu kuwa okusiima mu ngeri ey'enjawulo because anko kata abadde akuba principal naye principal yagambye wadde tubadde tukola bwetuti ne bwetuti naye omusajja ono yetagamu legase naye kirungi ne anko kato ne gundi ne principal akimanyi nti anko kato ekibadde kimumukubya mugaati nti waliwo bamusetinga era ye wagamba oyo bamuwaayiriza yagamba nti fe abadde tuyita buvubuka bwa Nuupu naye nga tukiinaako buzibu okitegeera n'amalagala n'agamba nti onalebonsereko gwe nkuyinako akambe era bamutuziza era yategedde kuba abadde onalebo omugenzi abadde kabwa kagundi k'omukansereko nga yamugamba kati vuma principal kati kola bwoti weina era batudde we bati bwe bamutuzizza n'abaddewo nga ndaba principal yakoze ati namutunulira bwati n'agamba mwana laba look at this Babylon yagambye look at this Babylon awulabira nti ankata abadde muzaŋŋanda at the end of the day abanuupu abefudisi ab'eniyaremu buli omu yazze ate buli omu bamuwadde bwe sitannalaba mu gundi eno yonna yerema naye olaba Juliana yavuddeyo Rema yabadde mu gundi Rema yabaddewa namala nagenda ne waposaaka tomanyi ayinza okugenda enkya ku gundi naye bazika Rema omugenzi taletedde mu nnyo Rema Zakasi namulaba naye nga ate honorable Kato bwe bakubazaako yasooka ogenda mu ddwaliro mulambula kati baba bamunyiga epesa kale kasooke tufune principal naye ate era kijjukire honorable Nsereko si ye yavuba Kalwanga oyo bonna mpaka Canada abo kitalo nnyo kitalo ddala muganda waffe Katolubwama eggwanga lifiiridde omusajja omuyiiya apulayize rooli ye ey'amaanyi ennyo so situnulira gya singa nze omuntu naye kyabadde atugasa ffenna okutwalira wamu an inspiration temwandibadde wano wiiki namba nga Kato tali wano but most importantly Obuganda bufiiriddwa tuli baganda kitukakatako okucelebratinga muganda waffe n'okumukungubagira n'okumuwa ekitiibwa ekyo kyabasaanyidde lwakuba Nsereko oyo naye mwana mwenako ennugu naye tuli baluganda tuli baana bawamu so ebiseera nga bino twebaza Katonda nti tukyalina culture eyo etubringinga together ng'abooluganda we twatandikira oluyombo ne Kato twali mu parliament nkubagana eno n'obusajja Nsereko bamukutte mbadya Kato ali mukuzina mazina oganekwe kyaligwe storage gaba omanyi naye nga bwatyo baddamu kwegamba nga twekisenyinga bwe tutyo kati ate mikono gyaffe abamu banyiga nga bagamba mwana olaba Kato laba bwayogera ku pulezidenti waffe Kato ye bwali mukulu wange yeerabira nti nafuukira ddala pulezidenti wa Uganda nasigala nga akyaleetezaawo naye era nga bebagambye nga lireeta mukwano era nga babawo ebiseera biri important nga out of the camera tukwatana kakasa nebyabadde yekyanga kyangaawo nga nafunye obuzibu era yeyandisooseewaawo ne bannanga abalala kubanga kibakakatako kitukakatako naye kiri important tuzimbe eyo culture tugiyigirize n'abaana bamenye tulina okuwaŋŋana ebitiibwa ne bwe tuba tusaaga tulage ekifaananyi ekyomukwano kubanga ebintu bingi nnyo bye tukola babigoberera ebya siriyasi so mu kaseera kano jagadde mu ngeri ey'enjawulo famire ya Katolubwama bannange mbasaasire naye muganda wange Kato lwaleero nga tukusiibula jagadde omanye nti sikulina akombwa tambula bulungi mulongo era bwe tuba tweguddeko mu paati 2 mumanye nti tuli baluganda tuli baana bannambi ate tuli ba artist ate eggwanga litwenyumirizaamu nnyo njagala obasaasira mwe n'aba artist bannange
bw'oba otutte ebbanga n'osoma articles mukadde waffe Ashraf Semogerereza awandika ojja kumanya tuli intelligent. Honorable Mpuga kyogeddeko munange tuli intelligent. Kato was an intelligent man. You artists, you are intelligent. Faith highest mark ya intelligence. Twali twakava okuziika isibawo lakisenzi Katonda angubira naŋŋamba natidde Katonda nga tatya naŋŋambadde ku TV nga nkulaba ng'oyogera n'enkaaba naye otuuse bulungi mukama wange ne mugaa ntuuse bulungi naŋŋamba natidde ntandise okutya ndabira ddala okufa kujja ne mugaa katova mu by'okusaaga ate kufaaki naŋŋamba kujja nkulengera naŋŋamba naye oba ki ekyatisizza omwana oyo ne mugaa tokkiririzamu anaŋŋa kasita wanjigiriza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naga Mungu yagera kumbe Kato tamanyi nti naye ali mu 40 ezisembayo ennaku emmeka Isima yafanga 6 Kato yafudde nga 7 ettuwa ya 40 ya Isima etuuka ndowooza ku Lwakubiri kakati ichuli yali eri yayaniriza Kato amugamba fadda yingira mukama wange kakati ekiseera kikyo ddala ebbanga lyonna nze mbadde looya wa Katolu Bwama bweba wawabira Katolu Bwama nti teyasoma n'agenda e Makerere kuba Makerere engeri general president teri kyesimanyi Makerere era abaami babiri abanyamba e Makerere eyo Profesa Kakumba ne Elisha Opera ne tugenda mu records ze Makerere ne tujjayo obujulizi obulaga nti Kato yakola ki era ne tukwata obujulizi obwo mwami Sereko ono yatusasulanga ssente za legal fees kuba Kato bw'amala okumanya nti Nalumansi yanzaala n'atandika okugamba nti mutabani oli mwana wange kati ng'ono yatusasula Kato teyansasulako ssente za legal fees Sereko yatusasulanga n'olwekyo Justice Batema kyayogedde nti essente yaziwangayo nze kamwa kwogera n'empapula zennyini twaziteeka mu kooti okuwa obukakafu nti Kato yakola ki yasoma era n'omusango gwasalibwa gwali teguli ku bitabo gwali ku technicality so njagaddeyo confirmation njiwa abantu bakole ki bakitegeere ensonga esembayo Kato yafa nina muto wange bamuyita Abudu ali awo abadde nga Dubai Kato yakwata muto wange oyo Abudu ne batandikawo ekibiina bakiyita Solida Party oyo nga ye secretary general nga Kato ye president akati Konrad Honorable Katolu Bwama mukama Katonda akwesumule ekyemirembe kale omanyi mwekababulireko temumanyi musajja oyo muyinza obanga mumumanyi naye bwe bafunako akakisa n'owangaala naye onyumiddwa vibe bombi kati leka nkubuulire mulimu abalina okumwagala ate ennyo nga bo bewasanamu Dr. T ne Gundi ne Betty Mpologoma obufumbo bwawe bwaveeyo Roy Kapale Rebecca Jingo bwaveeyo Dolini Mutibwa Kinene bwaveeyo Mama Pius bwaveeyo ne Katolu Bwama Gundi nakaya amulaba nakaya yajja kubivulu kati waliwo muganda wa Nakai eyayimbanga mu Gundi mu Eagles kati muganda Nakai oyo embozi ya Nakai nayo tegatta okulaba tegatojagaza ate papa namusanze eri emutundwe nangamba goli mulalu
Aliwa papa Misachi yangambye Jude Saimoyo mwegendereze muyinza oba muwangala n'omuntu omulalu nga temumanyi papa musajja kati bw'otandika ogana mbazi ya nagaini tegatta ofana mwe yagumbye Aisha mujala mayinja owe mujala mayinja yanyumiza story bali babeera ali najja nakungu ng'anaaba nga mayinja ajja n'amulingiza kale bba banafe ababiva organic banafe ababiva organic kozi ekizimba kyaffe tukigulawo negwe Misachi sokolindeko Misachi ndoza gwe balekedde akayumba akatini kuba omukulu mu video yagamba direct tikasuku nkwagala nnyo nene Misachi ate mwagala nnyo era Misachi oyo aline mu kiramo kyange omukulu yabyogera direct omugezi mukama katonda mu ekimule kibire kali mu tailozi enako biri mu wiki kale mu bisale naye nga banafe ababiva organic omwezi guno lwe bagulawo kiki gwe ndije mwala mugezi manja utanga katolo bwa mabaira Brenda ne gondi gwenga mwala utangaze ku nsonga eyo eriwa eyakayumba nze mwe mubimanyi nze sibimanyi ebyo kyogamba kozi mwali muyita dadi muyitani anko dadi anko naye tubale tumutanga naye abadde awomerwa empuuta n'enkoko ey'ensiko ey'okugundi awo empuuta badde bamumalako sente tubala tukolanga tya kati ate kambabulireko katolo bwa mabadde tatekekamu luseke ebyaddala tewali kibadde ekintu kisanyusa kato kulaba Judy nga Judy ali ku TV akola mawula nabamutegese abaana be yakwatako baida wecho kibadde kimuwe essanyu lingi naye nze namusangako mu Equity Bank kibadde tumuddiza Judy namusangateekateeka bazayiza okumusima naye tebyasobose byonna namusangako mu banka n'agamba polisi yasiremi tigakale gwera lwaki tewafumbirwa ono mugenda muzungazunga aba ati mulina kufuna ba ati tumabutumizo olwewaffe naluteekako n'enkozesa akagundi kange akayeru saimu munene ero producer inako ku bantu abali ku gundi ku National Theatre oba kale katugendeko ku Amama Mbabazi Amama Mbabazi mukosefu kiki yafuna stroke ku mutwe babiganye sibituufu naye nga yabadde Bungereza mu ddwaliro si stroke yagambye alina ekizibu n'omugongo yabadde operation naye ate amagulu kiki bambi kati olina okumanya omugongo guno gusupportinga nyene ebitundu bya wansi kyovula abantu oli wafuna kangamba spinal cord problem kyokka ne ku weekend bannayuganda obwedda balina amawulire ge beesunga ali Bungereza ku weekend bannayuganda obwedda balina amawulire ge beesunga nga batandise okwogera ebigambo gamba ebimu ngategedde naye galeke era nse gategedde kulobulungi bwa podium galeke naffe okwantu kituufu naye galalegaseyo oyagala okuleka legase yavuddeyo n'agamba nti ndi mulamu nkola bwenti ne bwenti naye nga era olunaku olwaleero PPS oba muyite omuyambi oba kale honorable omona State House Controller yabeerani oli gundi yoli na ani kati ono ye mpale nga permanent secretary wa State House kale PPS kati abudi anategeeza nti quick recovery Judy golina okusaasira mu kino kyonna aliyo bamuwa mwezi gwa 6 mangu guguno gugwako mukulu mulwadde kusaasira muze yali masaka yagamba katudde na ku kivvulu kya Pallaso naye mwamulabye okusaasira bamugamba wakati wa June ali wakati wa June si lwakumeka lwakuna 12 ziri antileka nkulage omwezi bakubala weekend zijjeko si working days ngaleyo bilesi oche olwokuna bagera soma budget kati still ati yandifunye mukisagula mukuru kusaasira buzibu ki naye mwamulabye wa Pallaso Judy ebyanyenya kabina sibi ebyo ebizibu byebino epesa alinnya olugodo lwamenyeke Masaka n'agivuga mpaka Sembabule ne yetooloola abajja kuleta mugwa mukaga wakati awo kale kati ubulamu bakanagere katuchakomawo eno ye program Kasalabe cha ngekutuusibwako abo ba Sanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park.
eno ye program Kasalabe Cha ng'ekutuusibwako. Abo ba Sanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Kibadde ky'amaanyi, kiraze omukwano, kiraze everything music industry. Babadde balowooza nti nno tebazze bano baabwe. Byonna Katonda yabikola. Gwe tolwananga nansi, bikola obireke. Yes man. Bukedde mwebale kubeererawo bayimbi. Kubanga mwasponsorinze Pallaso, si bwe kiri? Mwebale Bukedde nno mukoze ekintu nammwe ekyenjawulo. Kubanga abayimbi b'enzengoberera abasinga babeera ne concert mubasponsoringa. Mwebale kubeera na partnership nnungi. Otherwise, kusaawa zino waba musiraamu agamba alhamdulillah. Alhamdulillah. Waba mulokole agamba amina 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 amina. Waye musajja bugenze ne bukola ensasa gemisana awo. Abantu balese embeera. Nina gyemva. Ne tugamba obaye tukola oba tunaakola. Naye Katonda ono w'amaanyi ate era wa buyinza. Basajja mmwe muli babi nnyo. Ate bakoze eki? Egyo emitima emibi gye mulina egyekko egitasenyiwa egitakuta sente ez'abalema abaatandika okutegeka ebivulu togamba nti kati omwana nvuma Abdex wandibadde nga gw'otuwumba buwumbi ate gwe
olinga nga maama afunye olubuto olwa wiiki sesatu ate gw'olutugira munda tuvuddeyo tuteseza amateeka ga ate gw'ogalinnyemu eggere pulezidenti wa federation mulamba yennyini enkokola zibadde nnyingi obukyayi bubadde bungi enkokola bukyayi tewaliwo kyamaanyi bukyayi babayiikiriza buli omu alowooza ti bw'anaakyokoza mayanja ajja kubuukira ku mayanja y'ensonga lwaki kiri bweki ng'omutuufu ebya siriyasi omusajja ayimbye bulungi ayambadde bulungi oba ekitegeera ali mwana go ge mazima ensonga lwaki nze sinza genda eri mubajje gaba erimbu ate ngenda genda eri ate ndeke basitanga bali wanene oba ekitegeera katala yakayimbira emyezi manyinga 3-4 kati nze ngende mwoyo alina nnyimba ki oba ekitegeera byayimba nze sibitegeera lwaki nasazeyo Pallaso simanyi oli omulala yani mpozi simumanyi sitya denja biki denja nagiwulidde wano twagambe tetutya denja ne tujja ewa Pallaso ebirala sibimanyi oba ali yeno babiki nedda Allien oyo gw'oyogera yakayimbira ebbanga lyenkanaki simanyi mbuulira naye simumanyi namuwulidde wano nga boogera Allien Skin ali oba afaanana bitya simanyi nakumanya anti kati omuvubuka yenna okuzeemu ng'onaabako obeera ni kyoyagala kyentegeeza nti oli upset in mind byokola ng'obitegeera tokubwa kabanga byonna byonna ng'obikola nga upset ng'olina king upstairs nga nze Sankara king upstairs ng'otegeerako tolina kukola ekyo kugenda na bandi wagon effect endongo naye munaye gundi sheego abasinze okuba obubi Shakibu yaze ne upkeep wazali gwe yabadde amusindikidde namuyisaamu eggaali nayerabira nti nalina omukozesa eno kuguni boys to men eggaali ki amansadde ne bane bamugamba oyina zonna sente ze bamusindikidde okulabirira embwa then Dax Katero obulate leero nsalidde ekigambo zesiwaliriza sirimba ekyambusa kwa kitegedde kali bwe batuse no boys to men omayizali yazze luvannyuma era tukene kololo ekivu ky'ekkololo nga sente no yazimazeewo era wali owedde nga munyiivu muzibu nnyo nga sente zagweredde kale ali ku Bukedde TV2 ali ku Facebook olabye tusoose kuwa kya Pallaso ne tumala ne tukuwaki ekya Allien Skin wabula nga sinnababuuza kiriwo ekyasinga waliwo ekibuuzo ekibadde kitambula nti Abitex ne Balamu beebamu ekivvulu kyabadde kya Balamu bayagala kusiba bantu katambala ekivvulu kyabadde kya Balamu
ekivvulu kyali kya Abitex era waliwo ekifaananyi kyalabiddwako nga bali babiri kikadde Abitex mukuteeka ekivvulu kino jjukira byagwawo bugwi bayita babyeteekedde omuntu yali ategese ku kivvulu akimanyi nti ennaku ennyo bayita cash down wona jjano tubane mumpa obulango twene gundi space egamba nti mumpeeyo omwezi ogujjanzireeta cash down kati Abitex yayise ba promoters bangi byabakubidde bangi abamasimu ba promoters bemmanyi nga baga nti olina sente tuteekemu because that is yeetaaga sente empitirivu era mu mbeera yeemu baatuuseeko ne waani naye nga si ye nga Abitex because yabadde n'abantu bakola nabo okitegeera balonywa yabaddewo okitegeera bulungi yabaddewo okitegeera bulungi so abamu baatuuseeko ne babbalamu ne basuubiza nti omanyi woleeta zino weeziti nze nkuddiza weeziti naye nga tekyabadde nti eno kyabbalamu naye kakati akakamadi ako koolabaako kagenda kutamisa sho eziddako zonna ze nalabe batimbye embaala ejjinja abo be bamu era promoter ali shiridi tasobola kuteeka sente ze mu Allien Skin show ziddako kale kati tugende ku show Pallaso zawera sawa 8 nga tekinnaba kwatayo nenkulabira social media weetagala zagenda okwera sawa 12 nga Allien Skin emirango bagigadde eja main gate ejingira mu Gondi mu Freedom City kakati ne butuuka ekirate Pallaso n'akikuba nnyo Simon Allien ne Pallaso ne yasinze okufuna abantu Allien Skin Freedom City egenda mu gumu kitundu ebweru wali ku BTV waliwo wakati wa 12 ku 13 tubale nti gwe gumu akanana that is almost million 18 Pallaso yayina between akanana ku gumu 2 kugumu akanana ku gumu 2 ku mitwalo emeka ku mitwalo 2 that means nti yayina mu milioni zenga 2 mu ameka mu 2 kitegeeza ekyo kisummarizing buli kimu oli yasinga abantu of course performance tosobola kugeza ku kwono aina story ne jani kwono Allien Skin egundi wena ku musambo no alaba engeri gye yakyusamu engoye bange dene sessions zezo nazo abajjo muyimbira ko ne performance eya Pallaso yasinga emirundi 10 ne Allien Skin ekyo abawagizibe si kyali kibaleese Allien Skin bino Pallaso byakyusize engoye nyingi byakoze eki ndi Allien Skin ne wayandijidde mu boxera bandisanyuse okay Allien Skin kivulu kino bakiteekedde mu wiiki emu bannakunya so teyadde nabudde bumala kukozesa costumes ziwerako ate ekyokubiri nti enjawulo eriwo Allien Skin kyabadde tekisuubirwa ekyabaddeyo Pallaso ekyabadde kyali kisuubirwa kati enjawulo eriwo nti Allien Skin ye first show ye. The big question is what next for Allien Skin? Geto eina nyini waayo tasobola kukkiriza gikomaninga bwotyo gwe Bobby Yanga wamulabye bwe yabaddawo bonna bakwetegereza okola ensobi yonna nti geto eina nyini waayo bakabaya abala bonna bagezaako okukyankalanya geto ebyabatuukako naye ate era ewakula ennome tewakula emu anti kebyo tebiriyo mu Uganda nze nkugambye tebiriyo geto mulaba nga bamuwanise ayina okusooka okwewala these shrewd stupid politicians abatandise okubukira ekintu kyabagala okukiyuza abavuddemu atya gwe tolooza nti Bobby Yanga bamuliko mu mirembe kale ekyo nakyo kyamaze ne kiggwa tuwe banaffe abasanuwa tours and travels kyendowooza nti Allien Skin ekimutunze mu bantu ekimufudde omuganzi si music we ndoza walabye wabaddewo debate ey'amaanyi ayina ennyimba mekaza n'atuyimbira wabadde wabula olunaku lumu n'abawalisi ya nyimba nga 13+ zino zonna zange naye nga tebazibayo kyalina ye ekimutuuze mu bantu is karakita ye yazze n'ekipya wa kivulu ye nga ye Allien Skin gyeyisaamu yekwata ku bana abantu abamuwagira so at the end of the day ayina kwongera because ojjukira bulungi Desire Luzinda nti ayina wagundi ono omuyimbi ono ekuyifaananya ennyo Jasmine nti bajja mwagala kuba nti nayimba nnyo ku stage ayina ekintu kyakwa kyamwagala kati Allien Skin karakita ye n'okwetrendinga nti ali n'abaana ba ghetto bimutunda so wanaagenda mu maaso n'atakimenti ya ghetto ejja mukolera Martin Allien Skin ebyo ebintu byolaba ebyo by'okutrendinga biggwawo twalina Kabaka Mwanga
simanyi bamadubala baani ekirina omu identifyinga ye Ndongo Desire Luzinda we yatulaga obugundi bwe bwati ng'akoze bwati yakola bwati sole ekifaananyi kale ng'akoze piece omugenzi radio ategeera embeera eyo n'agimuwandiikiramu akayimba yali asiriwala nti tatajja biyimba ebyo tinze nina ekitone namugamba ayagala abijjemu namugamba down base kyopeni kyekigenda okuyisa oluyimba ne lumuyisaawo n'atandika okuyitawo lwolwo oluyimba kati n'Allien Skin karakita eyo esobola okufeedinga naye Ndongo tesobola kufeedinga kyalina okutukola principal banga yonna ekimwadde amaanyi ago kulaga nti alina omuntu ono wawansi Allien Skin attachment yene ghetto naye Allien Skin Ndongo agirina alina ennyimba eziwerako eziri mu bantu mpayo 10 ngenda kuwasa karake abaza mu kivvulu kya Allien Skin kale waliwo nga tugenda okumuvaako waliwo ekibuuzo ekyabadde kitambula nga bagamba nti Allien Skin yaleese ekyenjawulo mu industry ne mu bayimbi bw'akyusizzamuko mu Ndongo kati abayimbi abalala nabo bakifunye nti basobola okutegeka show mu nnaku 4 abantu ne bajja kulira bwere ssente zo ojja kugendera bwere mu mabanja ekintu Allien Skin kyabalimu ebintu bibiri NUP versus NRM kyabalimu ebintu bisatu ekisookera ddala fimpaze y'olwiro bamukuba ekyokubiri attachment gye badde akuyitinze ne ghetto era oba olaba Abitex buli TV twabadde agenda ba radio abo bamayanja bawagira NRM abo bamayanja bawagira NRM soko lindako ndijamalirize balamu bamumanyi bulungi gyagwa kati Abitex yakozesezza embeera eyo n'agigattako so attachment ya Allien Skin ne ghetto ekyokubiri olwiro bamukuba lwakuyitinga nnyo hype eyo ekyokusatu balamu ke yatudde sayidi zeeri Abitex nakozesa embeera egamba nti bannaye ffe mujje eno ngenda kumaliza kati ninyo producer kakati nalabye babagase babiri Jose abagase babiri abatwala London Allien Skin ne Pallaso Kigwera London Kigwera wali ku gundi Legends egenda kuba battle nyini era onako lwali Allien Skin abadde awera n'agamba nti Pallaso wabanga takakasa nti nno naye temumpadde ku live mugenda ne mujaji nga wana abayimbi nti live eganye Shiba live eganye Allien Skin kiri kitya Pallaso performance dress code buli kimu Pallaso yasinze Pallaso is a complete artist Pallaso is producer muhandisi muyimbi muyiya buli kimu so you can't compare embeera embyeriwo nti shine ya show ya Pallaso omwana yagitutte ate nga ffenna tukimanyi show tetwetaaga bintu ebyo but aftermath of the show ebyo kale akadde kampeddeko naye mbadde njagala munkubireko kotoki ku show ya Mwami Saka naye akadde kaweddeyo ndowooza katugirekeyo batugamba nti abasindika buli kintu kyonna kyonna okuva South Africa okutuuka wano bakola ku paperwork bakola ku buli kimu gwe olemedde South Africa oyagala genda South Africa Sanua Tours and Travel Cape Town Park we basangibwa wano basangibwa wali ku Adonai Plaza mwana muwala Winnie wali okusobola okwasaganya ekintu kino banoonyeeko abasanua Tours and Travel bajja kuyamba ku buli kimu okay kale katubasibulire wano naye nga story tusuziza nnyingi nnyo Vivian Tendo yavudde ku lujja Boys to Men bakyaliwo nnyo tugenda kuba nga tubava walunako lwekya mbere bulungi mwera namalako n'omwaka mulamba mu ssomero naye nga simanyi kikyali paka ebangamba nti ono musiime wa Kabaka nakyewuunya nnyo okusinkana omusajja alina ekitiibwa bwe kityo ate nga mukkakkamu nnyo bw'atyo yatandika amasomero mangi gabaddewo ku kuyimba kuno naye kyetukoze bulungi omusajja ono tumujjukidde ate ng'akyali mulamu bawandiisi b'obutabo bangi babuwandiika ne tubusomako ne tubukolaki naye nga baafa dda naye Paul katumusiimeko nga mulamu
I love you so much. Saaka we nabeera mu ssomero ye yanzuula mu kwaya ku Highway College e Makerere n'atandika otuwandikira ennyimba n'anteeka mu kwaya ye bwe natandika okuyimba obuyimba nga gwe mbuwa n'abutambuza mu bakasiwukira mu ba Lusini mu ba sajange X-Zone ng'abeera abutambuza obwasooka nga tebabugula na bugula nga tebakaguze naye togwamu maanyi teacher wange lumu nagendako nga sina nawe ngenda for Christmas oba Easter ngenda wuwe netutambuza bigere babiri okuva ku kkubo wano emikono paka eri ata wange mukwano gwange sinze nzekka yanyumizanga oba okitegeera barema nze abakwa bagundi asitudde abayimbi bangi abalala bafuka ba dokita abalala ba engineer abalala ba pilot Eno ye program Kasalabe Cha ng'ekutuusibwako. Abo ba Sanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park.